Ekibiina kya NUP wekyaleeta enkola ya protest vote abasinga oboolyawo abamu bagitaputa bulala. Wabula olunaku olwaleero njagala nnyongera okuba nga njikunyumiza ate nkuleetere n'amawulire amapya. We nabadde mpuliriza omukulembeze oba akulembera ebya Treasury Benjamin Katana yavuddeyo n'agamba nti protest vote emitendera gyonna gye baaliko egya Kanoonye, Kalonde, Kakuume, Kabanje gyonna gyalina timeline oba time frame. Naye omutendera gwa Kabanje tegwalina time frame. Baba ne bagamba nti tugenda kanoonya era Electoral Commission ne bawa road map ne bakanoonya mpaka ennaku z'omwezi nga 15. Ne bagenda ku mutendera gwo Kalonda era baakalonda. Ne bagenda ku mutendera gwo Kakuuma kw'olwo olunaku era baakakuuma. Bassebo ne banyama ne wankubadde ng'abasajja baakozesa amaanyi awamu ne bakabba. Now, omutendera gwe tutaamanya nti tegulina budde gwe bayita ogwa Kabanje. Bafuuti soja abasinga enendi yakawunga anti bye mutwagaliza kuba basajja mwe tubawadde buli kimu, tubawadde emirembe, tetukola fujjo, kati abaana muwamba bawambe, buli omu musibe. Kati mwagala tukole ki? Nze siyina kyakulya mujje munsibe. Oba okitegeera kubanga ensi mugifudde etaliimu makulu. Mwasalawo okumwagala mutufuura abaddu mu nsi eyaffe. Bannange mujje muntwale eruzira nange nsangeyo ba Olivia tulya akawunga. Tetukora, tetuyina mirimu. Ate tukole ki? Buli kimu ekyaffe mwakiwamba, mwakibba omuntu. Nti omuntu ne bw'okola ki ne bw'okola business olabira ddala n'abantu tutya nakukola zi business kubanga tulaba teziyina kye zigenda tuyamba. Okola mmere ya leero, okola wakulya. Kati lwaki mbannima, lwaki mbangenda n'enkola n'otandikawo business ng'ekomera lisobola okumpa ekyokulya naawe okwebaka. Oba nga n'abasomye bennyini tebalina mirimu. Siyina kyakulya era gavumenti mutuyambe mujje mutusibe mututwale mu makomera. Tetuyina. Enough is enough. Kale kangende ndi ebijanjalo kuba nange ewaka ebijanjalo sibirina. Eggwanga litutami kati tukole ki? Kati instead of okubanga ngenda n'enkola ng'emmere gye nkola ya leero lwaki sigenda lumu mukomera n'endya akawunga n'endya ebijanjalo bye siyina ewaka? Kiki ekiba kimbeeza ewaka nga mukomera waliyo ebijanjalo bya gavumenti? Tugende tubene byo bitwarya turuhire omuntu nokorokorera bushana mwene nabalyache yo mwena murugo yo mwije batuze mu kikome mwije tuzo mu kikome batusibe tube no twarye bihimba na nebe hata kuzoko nikugasa cyo kuzahero ukakora sente ne sente zo korota kuzireba ne sente zo korokijo kazikora business zikafoka sho kuyaya na garaka cheyo hamwe ncho takukora rumwe ukecha warumwe ukijoka ukakara kataboseffe noboka mujumo oli okumujaka kwata akakusiba ukaza umuchome twarya kahunga era nyo sayo na ndiyo ninza ruzira esaha yona ruzira must shine with boutique. Yes, chimara turwanye ekimara enfufu tujiridde turwanye tugezezzaako okukora buli kimu ekyanjire. Omushija yatwiba karugu byabakama yaguze ensi yitu hati byabakama eshaha yona ijo tusibo otumara mu bihome ninjani cyo rukwenda oreba buli munayiganda wena ryo mu kihome ninjani cyo cyumurukwenda of course nicyo cyumukwenda kubanga hino omushija yarya akagamba oba karyoha
bari bamuyita n'oyo omusajja yavayo n'agamba mbu simanya ensi baagala mbu bannayuganda baagala babeere abaddu. Eka tugende mu kikome ffenna tubeere abaddu twatulyabo kuhinjira gavumenti tugihinjire kandi kani kye kyeri kwenda. Kani kye kyeri kwenda gavumenti kani kye kyeri kwenda tugende tugihinjire tubeere nibabeeta bata mu Runyankore aba bapakasi nibabeeta bata hine kinde abahuku tugende tubeere abahuku twena haza mani kye kirakura ati ashima janga hasigara ejesha horiyo nonye tempuje haza ugurakura ate ho niwo barakwate kandi bakusibotine no mushango gwokozire nonda kunyangubona bari mu kikome bine mishango bona bari mu makomera te bayina misanga bamu babasiba ko mbu barwepinga abana ngano rusite ya mu raping kati sawa nkugamba sawa na kijja wuwo sawa yona kijja wuwo oja kugamba mbu no nze tebinkwata ko bakusibe nti wabye TV ngane TV wote watote wajanga ewadde TV atenga bakutware mukoto musango gukusinga ngane TV te wajiba bakusiba obulamu bwo bakusibe ko musango mukwano nga tewaguza mwabaweza mbute ate nsabirira babagamba bwe batyo njagala we kuganda nti Uganda teri mu mateeka osobora okwewozaako owoze ngato wagira muzeyi ngabo wakera ku macha n'omuronda obo kitege nsabira family mbwezo obo kitegera nsabira family bwezityo nti sawa zino oli mukuvuma ka brutiki nti brutiki taina brutiki musiru nti obata tegera sawa zino baje bakukwate nti oyina kye wabbi nti oba orusembwa ku kyalo batomu embwe ejje ku mulyango go nga nembwe kuwayiriza ate bakutwale bakusibe obulamu bwo bwonna bagenda kubasiba nga babako n'amataka banange nga bwenchi nsaba mukama Katonda Buganda Abanyankore mwena banka babibe hamataka yashamu mu kihome nyoti nkabasana kugurita kanyowe nze brutik sigura taka mu Uganda era kati mwetegeko kubeera abaddu mu mataka gamwe okitegeera mwetegeke mwabeeguzaguza musemanya futi oraba musemanya estates ezo estates zona zaba abasajja abali mu government nero akubate basa kwogera mwabagura kuzi estates ogenda kera kumacha bakugambe va kutaka obori yakugambe jangu nkombe mu bigere osobora kubanga osigarawo kutaka obo kitegeerera nze siyina sente ana kugambe nti nina sente nze siyina sente sizirina that's why njogera bino kuba sisina kubanga Uganda tewali bwogerero business okola yachi omusajja ajja kugamba ino keranga nonaze ebigere n'olulimi osobora okusigala kutaka anti temwagala kuswala kubanga ensi mugitunze ero ajja kikola abe n'ekiwundu kinene bwekyo manya abasajja barogo babeera n'ebintu byabwe bye beewongayo ng'oluusi sitaani yamukuba wano kisipi ku bisambi akugambe kutamo binune binazisa olulimi neme kugoba kutaka ofune kyoliisa abaana okitegeera ng'olaba tolina option yona yakukomba kiwundu ekyo mpaka bwe kiwona aro aba abasajja barogo olowooza bali boka emisaayi gyokka gyenyini gibaliko tegibeebasa jibakuba ebisipi balina bisipi eyo mu migongo nga beeyambudde oyinza okulaba ebintu n'weewuunya ensi balina ebizibu balina sitaani gwe basinza tabaganya kwebaka oba okitegeera sitaani takubiikiriza kulya amaani muza kukomba ebihinzi eby'abaana banyu oli yakutamatiijo nkombo mu kibunu oteyo olulimi olukombe kumbe kibuno kinazisa olulimi awo wetulaga ate ng'olina okukikola oyine kukikola okanabisa kibuno olulimi oba okitegeera kubanga ab'okujja kuno noyindayo emitwalo 5 y'okulya mbiri hate kubaho kubaho mu nsi enyini
obe no tamburo lya futero ruha tamburo je atinde ne chwa mukoro akutero ruhi hatine cyo kuthina hora murope tina hora ze ko muhababira wachura tina hora abase kuzana mwene nibaza no kubategerera no manye kiri Rwanda omanye kiri Rwanda gwe mu Rwanda mugira banga ensi eyine mirembe naye badi ate bayina mirembe Rwanda no hanta ho kugendoka hinge bintu byawe bomara okubiri mu burungi government ye kusalirawo byoyino okusigaza nayo byetwala wahinga okinoresha 10 eze bihimba neza kugira ngu ebihimba ensha 10 ezo noza kutwara ho mukaga narishe kuje no kutwara hensha gwina mukaga neza government awo weturaga kandi takarirye ryawe itakane ryawe bariho bakwenda bakutegekere yebimeka bye batutenga muraba bimeka bye bazenga batwaranga muraba emwanyi bagitwara pamba bagitwara buli kimu bagitwara nti munayiganda yakeranga narime ebintu bye nafuna akasente kati sawa zino government ye mutegerera wayina no bitunda botabiguza gundi toyina jo bitunda tebayina katare beba kayina ntoyino kufune mwanyi oyino kugitwara je bakore chume mbarara obochi eyeje bakore chume mbarara baba bayita ntungamo bakiteka ntungamo mutachi abijukira byona bategera timu lave bayina je batekeye chuma ngoyina okuguza omanyi nga bota kitunzeeyo oba ne bakusindikira omuntu ajja nagureye mwanyi toyina wogitunda ebejja kudibira ate ku beyi yabwe bobe bakuwe beyi sigwa yino okusala okweye mwanyi ku price yabwe nti ne bwobo yino omuntu gogenda okugiguza okuva ebweru tebakiriza kugigura tagenda kugifurumya Uganda kate eyo gwangati gwangati buli kimwe ino okukiguza sare musale nina nekirala kyenawulira bareta wechuma eje mirambe gifire murago era mwe aberwaza nga ne wetware murago mukwano nga toyina bamwe ogenda kufa bakutware bakulisa ebyennyanja okedde ku macha werwaza mbusimanya ogenda murago simanya kukebera nsigo bagenda kurwaza ensigo bazijjemu togenda kuddamu kubana nsigo kati wenkugambira banayiganda bintu byakweberera mu bwobo ino omudokita wobera n'omudokita webwa katogenda bajja kukubirayo obutwa buli lunaku baleeta ebirwadde bagambe abo ine ekirwadde bwekiti tekikukiriza kubeera mu bantu bakuggyeko amasimu bakuwambe bakuggyeko amasimu bakuwambe bakubuzeewo bagende bakulisa ebyennyanja maani waliwo ekyuma ekisekula abantu gine emirambo gine ejebuza simanye jejefunyisiza accident simanye jejakoze eche jabuzeewo eje mirambo bagikunganya ne babalimba mbesimanya waliwo erimu aga marimbo baziika amaboksi gokka tegabaamu bantu obo kitegeera tegabaamu bantu aba abantu babatwala ne babasekula munatera n'okulya abantu bannamu nga mwabaddu kati bagenda kutandika nze kati mwekamba buli ekijja mu Uganda saawa zino bagenda kutandika okulaba mwabaddu mwabatayina nnyindo mpanvu nga tomanyi Runyankore kati anti kati ebintu byakusosola naffe Abanyankore batusosola ssebo nze ndi Munyankore gwe basosola ndyo Munyankore amunoti muraalo kati aba abaraara ababennyinda empanvu bagenda kutandika anti kati mweffe tugenda kubeera baddu bagenda kutandika okukwata abo abantu abeefiisa bakutwale mu kibuba bakusekule ezo ennyama bagikolemu sausage nga baziriisa mu abaddu nga toyina kyakukola nga ffe abaddu ffe abalina okuzirya ate tuba tunaawaabwa waliwo ebigundi byendaba nti ebyokunywa nti Uganda bwekola ebyokunywa ebyokulya
mbu bwebeerako akagambo simanya bakayita batya kankebere wano waliwo ekitongole ekikiriza ebyokulya bakiyita batya ye kuguna omunnyo nga sikirabawo waliwo akagambo ke bateeka waneeno ng'olwo omanya ekintu ekyo kikirizibwa okunywa aha UNBS bagenda kubanga basekula ennyama ey'abantu bagisekule bagiyise mu ekyo ekitongole kiteekeko akantu kati nawe bw'okalabako ogambe mbu eyo Uganda gundi Uganda ebikiriza bannange nga batunyweseza n'ebintu nga biyitamu ekyo ekitongole kyennyini